yamanya nti ekitone Katonda kyeyamuwa kyakola ki kyakuyimba. N'olw'ensonga eyo bw'oba olina ekintu ky'okola kikole n'obumalirivu, kikole ogambe nti nno kikola ndekewo omukululo. Twebaza nti leero tuli wano tujjukira ennyimba oba omuyimbi waffe ow'ebukumansimbi akyabuulirira eggwanga. Twebaza abazadde baffe olw'okukuuma ekitiibwa ky'abasudde. Bandibadde batugobawo temujja singa yali yeeyisa ki bubi, naye ekitiibwa kye yatambuliramu kyekino kye tuliwo. Nsanyuka nnyo bwe ndaba nga n'abavubuka bazze okubeerawo mu kukola ki mu kusaba. Kituwa ekyokuyiga. Bannabbukumansimbi obubaka bwange kyetukola tukikolere ddala nga twagala okukifunamu, nga twagala okulekawo omukulu, nga twagala okulaba nti emyaka 10 bwe girigwako 2 balisigala batwongerako gundi ne gundi kino kye baakola. Ekyokubiri, mbeebaza wadde omusana mungi naye ssebo meeya bw'otunula mu Bukumansimbi abantu balimye mwebala okuba abakozi ate era mweyongere tetussa mukono. Nabagamba nti tuli mu kufuba okulaba nga tuzzaawo food chain mu Bukumansimbi. Ensuku ez'edda maama ono mumubuuza balinamu buli kika kya mmere, naye ennaku zino osanga nga lusukuluka ate nga nalwo lukoze eki nalwo lufudde. Tuli mu kaweefube okuzzaawo emmere mu maka gaffe. Bwe ndaba muwogo bw'ati nsanyuka, naye ate bwe simulabamu bitoogo oba lumonde ate ne nennyamira nti ate bye bw'anaavaawo kyekyo n'asigalawo. Nabasuubiza nti bw'oba ng'oli eyo nga ggwe oli mu ku lutalo okulaba nga mafuga tumubaamu mmere, ng'olina bitooke malagala g'otalina, biti bya muwogo by'otalina nga ku kyalo bituzeeko, mutuukirire ffe abakulembeze tumikisinge mu nsuku zaffe mu mwanyi zaffe tuleme kubulwa mmere mu maka, kubanga obugagga obusooka butandikira waka ate ng'olina ekyokulya. Ekyokubiri kyembasaba bongere okuweerera abaana n'okubayigiriza empisa. Ennaku zino tuli ku mitimbagano, mukwano gwange oli wa Bosco adiriko, naye abavubuka basiiwuuse nnyo empisa naye tuukidde mu butamanya. Oli tamanyi naye olw'okuba abuukidde bubuukizi n'agenda n'omugendo nti katuvume tulirabira ki, nga naye tamanyi kyakola ki. Naye ate mulimu n'abo abaakuzibwa abalina empisa nga ye tajja kubuukira, ajja kusooka kumanya kituufu. Beebaza abazadde abagundudde abaana, naye ffenna abali wano tuli bazadde twongere okugundula abaana. Twagala okuyingira mu Uganda empya. Mukwano gwange aze naŋŋamba otulaba tetuli eva tuba ready, mwebale. Naye twagala okugiyingiramu nga tetuyingidde mu buyingizi naye nga tukoze eki, nga twetegese, nga tuli beetegefu okulaba nga ebiremye gavumenti eno eriko ate ffe tubikola bulungi. Naye bwe tunayingira nga tetwetegese n'ebiriwo tujja kumaliriza tubyonoonedde ddala. Kale mutegeteeke abaana ate mubategeke bulungi. Laba obudde bwakyamisana twaga, naye twala omukisa guno okubategeeza Bannabbukumansimbi nti tetujja kuwulira bya mukubu byaki, naye nga 26 omwezi gw'omusanvu omubaka wabwe omukyalo wa Bukumansimbi abayita okubeera naye ku kasiki k'embaga ye mu makaage Kagando okuva ku makya paka buli omu wanaakola ki. So bwe muba mukiwuliddeyo tumugamba Ssaabayise bayise mu butongole sigawa mubale nnyo okumpuliriza, mwongere okutwagala, mwongere okulwanirira enkyukakyuka.